Alright, mukyali ku video oba documentary Larry Madowo gye yakola just yesterday ku byali atrocities is happening in Uganda ku rally za presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Now atakasajja kongeddemu sukaali. I just don't know interest eyamanyi gyagijje. Larry Madowo appeaking interest mu whatever is happening in Uganda atenga kuchendaba. He is not ready to give up. And guess what? Kyakoze. Kano kagenda kunyumira tugenda kakola mu series ez'enjawulo. Jolo Quality Properties and Real Estate Consultant Limited batulated the offer. Gw'omuvubuka yezimba atandika ku kakadde kamu n'ekitundu osobola ofuna poloti mu Jolo Quality Properties. Now, kankubali mu simple mathematics gw'omuvubuka nga sinagenda ku kinyusi kya video. Wobanga osobola osasula ennyumba ya mitwalo 45 buli mwezi. Gwe balabalamu emyezi emeka gy'oba olina osasula okuweza akakadde akamu n'ekitundu. So, osobola osonda akasenteko nga bw'opangisa naye ng'oguza akataka. Ate osobola okuzimba ennyumba mu bwangu. Trust me. Estates ez'enjawulo zagguddwawo, Naggalama, so many estates. Kubira ennamba eyo gy'olaba wansi omukyalo oyo wakwata mugambe simple. Ye yaŋŋambye ku kalango kaneeno kakadde kamu n'ekitundu era banga ofuna poloti yo mu Jolo Quality Properties. Now, Larry Madowo okuva lwe yajja ku bugenyi wano e Uganda yasazeewo okufuukira Museveni akayinja mu ngatto. This is a professional journalist. Mujjukira ebyali mu ggwanga erya Tanzania. It was after his mini documentary and even the rest of the world caught attention of what happened in Tanzania. Nabuli kati Samia Suluhu wawule erinnya Larry Madowo alabika afuna n'okuddukana. What happens to Samia right now is now happening to Museveni, if I'm not mistaken. Larry Madowo omukutu gwakolera ogwa CNN is not just these normal media houses. This is in fact the biggest, as in the biggest media house in the whole world. CNN. Now, twabadde tulowooza agenda kukoma ku documentary gye yakoze. Naye ku mukutu gwe ogwa X mwabatabera ku X musuwa binene nnyo. Omwana buli luvannyuma lwa ssaawa 2 ateekayo omuliro. There is a clip eyatambudde ku social media. Olunaku Bobi eno yali ava e Lubaga. Ekimoloka kya Tiyagaasi ekyalaba nga kikuba abantu amazzi agali mu Tiyagaasi e Kaleerwe. Omwana ono Larry Madowo ka clip ako ate agambye ngenda fuula bange ensi ekamanya. We yabadde ku CNN era yatadde nnyo essira kwako ka clip kolengera ku screen. Era Larry Madowo abasinga bali bagamba nti Larry Madowo alabika yasasuddwa Bobi Wine, alabika akolera Bobi Wine. No. Buli kimu kye yakoze yakikoze professionally. Era mweno post yabuuziza why did Uganda police water cannon and tear gas people at this market as Bobi Wine convoy drove past? We asked them 24 hours ago. We have not received a response. Mu butuufu omuntu yeebuuza kiki ekyaviirako oyo musajja mu ekyo kimoloka okuba abantu abo bali ku luguudo amazzi agali mu Tiyagaasi. Mu butuufu ng'ensonga togiraba. These are people abatadde ebintu byabwe ku kkubo abagenda okutandika okukola because bwali budde bwa lwaggulu ssaawa 12. Bano bansika chips, nzika chapati, njokya nkoko, akina buwowoolo abakola mu budde bw'ekiro abasavinga ffe abawuulu. Omuyai n'ayiwa Tiyagaasi mu chips ne chapati. Twasula njala kolo ab'Ekaleerwe. Now, eno clip ekyasinga ogifuula viral Bobi Wine we yagipostinga. Even other people got attention because this is what exactly he has always been talking. Awali mukudda waka tali mukuba lwale oli yeebuuza lwaki okuba abantu amazzi ago. Kyekino Larry kyagamba why did Uganda police water cannon and tear gas people at this market as Bobi Wine's convoy drove past? Tewali nsonga. No one was in the road nti oba disrupting a traffic. These were people
just standing by the road. Kati yababuuzizza mu butuufu it is now 24 hours tebannaba kuddamu. Naye njagala kubuuza goloze lwaki tebannaba kuddamu? Because tebalina kyakuddamu. Tewabadde ensonga lwaki okuba abantu amazzi ago. That's why nabo basajja batu babuliddwa. Era ojja kulaba ng'omukulu Lusooka avuddeyo agambye byagambye because they are always being told what to say. Naye nga wano akasajja kabakutte off guard tebalina kyakuddamu. Because oli ayinza okugamba lwaki olaga only that side, why don't you show the other side? But what should he show on the other side? Tewali kyakulaga. First and foremost, mulwale tewali bantu ba bulijjo bagenda kulumba police. They are just moving with their president happily. Era be balaga. You never see a clip of a foot soldier ng'alumba police. Era abantu basiba babagamba nti omusajja Kyagulanyi akoze omulimu munene, despite omulimu gw'okuba nti azukusizza abavubuka, wabula akoze omulimu munene nnyo ogw'okukumaakuma abavubuka okubeera n'eddembe. Because if you hear about the history in Kenya, n'owulira ku ntalo ezaaliwo edda, you hear of something called Kinjekitile Nkwale, the Majimaji Rebellion. Omusajja yagamba abantu mwesiiga amazzi mugende, temugenda funa masasi. They had belief in him. If people can lose their property olw'okubeera ne Bobi Wine, ne babasiba emyaka 5 olw'okubeera ne Bobi Wine, ne basigala nga bali naye, which means asobola obbalagira nti wa polisi mu mulumbe, wallahi within no minute Lusoke basobola okugajambulamu amaaso. Naye this gentleman has made sure akuma abamugoberera n'abamuwagira okubeera peaceful and non-violent. Kati waneeno ekibuuzo kya Madowo kyabuuza yensonga lwaki poliisi ekyalemeddwa okuddamu. Yababuuzizza lwaki mwakuba abantu amazzi ago ne Tiyagaasi. Mu butuufu tewali nsonga. Tewali nsonga. Agamba osobola gakuba eri mu campaign n'ogamba ate wabaddewo bisima biki. Naye ate wabadde ensonga. Tewabadde ensonga whatsoever. Now njagala ogenda ononye clip olabe ekiri Katakwi. Ekibadde Katakwi leero. Abaana abatambula mu mirembe ne babakuba. Naye munnaye oli agamba osobola onyigiriza ennyindo naye jattuka ekiserereeta omusaayi. Oli agamba osobola okunsindikiriza nga ndi ku kisenge nonsindika naye ekisenge kigenda tukesya nakyo kitondowalirwe kigwe. Bobi Wine has tried as much as he can to hold these young men and women okubeera peaceful. Agezezzaako nnyo nga bw'okiwulira, era mu butuufu awulira ndowooza akutta zitowerereddwa okukwata obusungu bw'abaana baneeno. Naye yagamba nti he has tried, naye wajja tuuka ekiseera nga tasobola kulagira muntu yenna. That is the only problem, and we pray it doesn't happen. And it will happen singa police n'amagye baba tebizzeeko. It will happen. Ge mazima. Madowo alabika yesi wa kuzikiza. Because ate waloneka clip akalake yatadde ng'alagira ddala ekyali mu campaign akasajja baali bakakubye Tiyagaasi ne katandika n'okukolola. Okonono konna kulabisa. Bino byakoze teyabikola ku Kenya. Kenya ya posti, Tanzania rather, ya posting emirundi ng'esatu. Naye kati buli lunaku omusajja ateekayo. Ate kye nabagamba ekisinza okuyamba Uganda nti Madowo ayingiza ensonga zino aziyingiddemu ziteeka ku international media house like CNN before the elections. Ebya Tanzania bitandika okulonda kuwedde. Kati wana kimanye eno just eno gye first bunch phase 1 eya before, but after the elections, trust me, enkasi keyaze Uganda izo bera nga yankubidde akasimu nangamba wayi musipoe bera kwalo tambuza video.